essomero mulirabye bwe lyali si bwe liri bukyanga twatandika ku Christmas awe mabega mwaka guwedde. Today waliwo azze mu wiiki oliddamu okudda ano ligina bate lifaanana bulala kuba waliwo asazewo dipendinga byonna okitegeera. And I think it's good for promoting a hygiene y'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. So n'ebirala bingi mulabe parliament okuzambibwa yatuwa emabegako awo n'abalala bangi bakyajja n'ekitegeeza nti kyetutaddeko engalo kikwatagana nnyo n'eggwanga oba future y'eggwanga lino. Katuli awulira nti naye kyaluubirira avaayo n'agamba bannange kano kababeeremu. And we really tubasiima nnyo era tubeebaliza ddala. Ogamba otya? Ndi bulungi. Owulira otya nga mulina ebintu at least byebabaleetera ku ssomero olutali lwa leero lwokka naye n'ebbanga lyonna? Bannange mpulira bulungi nnyo era neeyongera okwebaza kye bakoze kiraga nti bakkiriza mu birooto byaffe era bakkiriza nti from today or in the coming years tugenda kubeera abantu ba mugaso mu ggwanga lyaffe. Babasuubiza obbongerayo at least mwege okusiiga langi ng'owira ng'okyagala? Bannange nkyagala nkubamu ekifaananyi nga bwe kigenda okubeera nga ndi muwala but nga nsiiga langi and I'm making big sums of money. Tuli basiimu eri bonna abatutuukiridde. Ekirooto ekyaffe ekyamazima kiyimiriddewo na kuyambibwa eri amasomero gano ntandika edda ne bwe twatandikira era balinga mikwano gyaffe nzo okugambira ejja yabadde nga gijja gituyamba wamu ne Waikibenda director munaffe naye n'ajja naye n'ayamba kati tusuubiza nti tujja we shall not disappoint them kubanga batwesize.